kasokedde lubenga lwa Mindi era bajjajjaffe baalugera okuwangaala kuno kutulabisa amawano leero ku mulundi guno gwokka gwe nasoose okulaba bannayuganda abasinga nga bassa kimu ne looya omukukunavu amanyikiddwa nga Malema Biriizi ono kagujje mu kusensula amateeka anti yagenze n'ajjayo omusango gwe yali yaggulawo mu kkooti ng'aguggula ku bakulu bana okuli Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Prose Akampurra, Esiza Afoyokyani bano nga yaddukira mu kkooti eramula ssemateeka ng'abaggulako omusango gw'okusaasaanya n'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo ezisukka mu 1.7 biliyoni wenjogerera kaakano omusango yaguggyeeyo ekyaleetedde omusango okugugjayo kye kino kyenkuleetedde olunaku olwaleero nze omwana Soda ngenda kusaba following anti ffe abalina content ffe abalina work YouTube channel yaffe bagita Export TV ngenda kusaba osubscribing TikTok account yange omwana Soda ne Facebook omwana Soda Kaliransi Mulembalaasi okusinziira ku ssemateeka alamula eggwanga lyattu Uganda kimanyiddwa lunywe nti ensonga ezibeera mu kkooti tezikkirizibwa kukubaganyizaako birowoozo oba okutwalaganya mu maaso mumanyi bulungi enteekateeka ezigenda maaso mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda zino nga zaakulemberwamu omukulu amanyikiddwa nga Theodore Ssekikubo ono mubaka wa Lwamiyaga Kawunti esangibwa mu Sembabule district oluvannyuma lw'okuvaayo n'atandika ekikwekweto tokka Owenja ekyokunoonya emikono egy'ababaka banne mu paaliyamenti okujja abakulu abo ku bwa kamisona bwa paaliyamenti bw'eggwanga lyattu Uganda okuli Mathias Mpuuga wabula badduka mbiro ne bafuna looya nabo omukenkufu amanyikiddwa nga Asumani Basaalirwa ng'ono mubaka wa paaliyamenti owa Bugiri municipal kisangibwa mu Eastern Uganda mu Bugiri district era Asumani Basaalirwa ono ye mukulembeze oba ye president w'ekibiina ekimanyikiddwa nga Justice Forum oba jema kuva mwaka gwa 2010 paka ne kaakano yakinaguka ku fulo ya paaliyamenti n'ategeeza bannayuganda nti zino ensonga ze baliko ba Ssekikubo za bwewussa za butaliimu magezi anti tosobola kwasaganya nteekateeka nga zigenda ne mu kkooti era n'akabatema nti ebyo byonna bye mukola bya butaliimu magezi naye enteekateeka ze baali basimbyeko olunywe okutandika okukinaguka okukira kimezezza okwenjala gwe musango omukulu Malema Biriizi gwe yali abagguddeko wenjogerera kaakano omusango yaguggyeeyo kitegeeza tewali kirobera nteekateeka za mukulu amanyikiddwa nga Theodore Ssekikubo kugenda mu maaso ab'oludda lwa Mpuuga babadde batandise okuzina amaggunju babadde batandise kubukabuka ku kiransejjere zirengedde enjuba naye kaakano Malema Biriizi yategeezezza sigenda fuuka nkonge eziyiiza bannayuganda okugezaako okufuna obwenkanya omusango kanguggyeeyo kuba kimanyikiddwa lunye mu ssemateeka nti oli wa ddembe okuggyayo omusango bwe guba tegunnatandika wulirizibwa bwe wayitawo akaseera konna konna k'oba oyagadde n'oguzza mu kkooti n'oguwaaba era wenjogerera kaakano Malema Biriizi alinnye ku kyawakati era yabalabudde obuteeyibaala ssaawa yonna enteekateeka za Ssekikubo alindirira labo bwe zinaatambula bwe zimaliriza addemu okuwera ennemba n'abakulu bano mu mbuga z'amateeka era yabalabudde obutakinaguka era n'abalabula obutatandika kubuukabuuka n'abalabula obutatandika kuyisa bivvulu kuba ssaawa yonna kaggwamu era tebannamuwona agenda bazaayo mu kkooti nga Ssekikubo n'abaka ba paaliyamenti bamaze enteekateeka zaabwe nze omwana Soda eno Export TV ngenda kusaba obubaka bwa Malema Biriizi nga bajjajjaffe we baalugera lubaale w'omulamu tasamirirwa n'ataliiwo omutimpaawo kugwirwa kamukuwe owulire enteekateeka ze bwe zitambula era nga bwe yavuddeko okukola okusalawo kuneeno Namugereka Ddunda akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu yo. Tuli ku One Corruption Court tuva kugyayo omusango gwaffe namba musango ogwa 2024 musango ogwo wagwawabira Mpuuga Anita Amongo Afoyokyani Esther Akampulira Prose n'omusajja Sirwanyi lwaki tugugjeeyo mujjukira ebintu bino ebyokubba ssente nga beekweka mu kasimo byajja wano mu February buli omu n'asirika twatuuka mu April tugamba tetuyinza kuleka Mpuuga na banne kuyinaayina ne tuwabira criminal offense wano lwadde bagiwadde n'omulamuzi naye Ssekikubo yazuukuse n'agamba azze ko Ssekikubo naye simwesiganye naye kakati yazze n'agamba azze aleese ensonga yagala baba impeaching abantu be bamu abayaaye abatubidde ebbanga abasaalirwa ne baani ne babuuka ne bagamba si kituufu kuba impeaching kubanga eby'omusango mu kkooti kakati ne ngamba bano bagala kuleeta kamanyiiro bwe beeri omusango mu kkooti
kugamba buli waaba ebibaluma nga wagamba tuwaaba nnyo. So entugamba tusalawo netwebuuza nnyo tugana nedda mu section mu Magistrates Courts Act omuntu wa ddembe yaleese omusango ogujjayo ate n'aguzzaayo kasita baba nga tebagusaze ng'oli bamwejjeereza. Netugamba katugujjeyo. One, tuleme kuwa byekwaso Ssekikubo ne banne nti osanga Mpuuga bali badde bamugjamu obwesige ne ba Afro-Chan ne baani okuggyako omusawo gw'amalema abirizi. Mpuuga abaayo n'omusawo gwajja otteeka yagenda aguteekeyo naye ebyokudda n'agenda ku NBS n'agenda ku zi TV nti era nze gwe mulaba eri omusawo mu kkooti ogwa criminal ano omusawo gwange gweyagala okukozesa tetugenda kumukkiriza. Era byatandika ndi mu Eastern eyo nabaddeyo Mbale Iganga Jinja nendaba balaba nga beeyagayaga era tetujja ttambula kubanga waliwo omusango uli mu kkooti katugujjeeyo. Era omulanzi tumugambye nti bano baagala kukozesa rules za parliament okulemesa impeachment kyetwagala kukkiriza. So tujjagenda mu maaso impeachment bwena gwa tujja kukomya okuba sente zo bazipa ate impeachment egenda kutuwa kyetwagala. Fundraising ebigenda mu maaso ku 0701 881231 ne 0787263086. Export TV to the world.